Yes mukolemu ejje naye tegeera bali aba abatuusa ku ebyo n'ebirungi bye muyina baliridda wa siraba ko n'olunaku president n'agamba let us gun meet all the bushwar soldiers abakyali wabo tetukyali banja abantu bafudde esaawa zino abantu babajja maje mugendeka bandi ne bakubira ebbombo naye nga bandi ebakubira wali nga basanyuka bonoloza nti basanyuse n'ebizibu jeno eritumwine wazeya mugenzi kati jeno sale wali ara 0016 maye batwaza namba 16 yalwana yokka okunsuko kulete gwanga lino how it is afande sefali ara 0017 yaliwo chief of staff by that time sefali bebabe Tanzania ne Gitta Musoke sefali mujasi Gitta Musoke political man not a 20 officer why much when ne babera bayidola street kid abane bako nagenda mu bufumo lyaka 13 nze Gitta nsanyuke kakati we shall talk and talk Ruto okwogera yafuse president yalwanye kwa wide kwa kote AK47 you not to talk me as a Gitta I can challenge this regime ne bakkiriza nti this Gitta fabaleta NRM ni power tukaba as fighters batusenza buti tetwagala mukadena naye nga nze meeting nagirimu ne fadese wankambo wekiboga naye byamugobamu ennaku zino records officer abasere ne bateesa ne bagamba tuyina okugoba amaje gonna agensuku tugagobamu tutya bajja kufa sirimu tubasibe makomera ene slight mistake ne boganywa okutta ensiri bakusibe ne bogambye nti bawe base ku bulinzi wali ku duty bakwate bakusibe oba myezi mukaaga ba mwaka nekiba mukaaga imprisonment bateko kagambo kali imprisonment bakusibe ogende kubanga bamanyi Salimu Salojo otya munsuko Salimu Sayo bakujjanjabirawa semuto bakujjanjabira sazino wali tutoyo yadde box ya panado wali edwaire eryo likyaliwo wali taddemu yadde tails nga 10 lwaki mwerabira Nupu are there but I can't go to the Nupu because what I'm talking what I want Uganda to be in Nupu yereta. You see, I'm on the right away. Yeah, Gitta, I'm not going to why am I going to Chabulan? Golimu wanchuka chuka. To just think around about this is a Gitta, the already imposed gas. Kakata is a Gitta, Yamusimila toy, Yasomanga Vikoma. A Yamleta government, where Yamwai. A Yamura game per Mumaje, Baba Lemitwara Mukage Jamaje, a really name Nyampe, 1 20 sat. Baba billion, 3 billion. Ne ko umanya ngakati boyogera kubi gwe mwana gwe tomanya kufuna kufuna zino branda bazinabera muri GM ono gye twale tazonna fe bagita tulinganga ba true prophecy mu maaso gaki ne kintu kyonna gye kinayabikira it is a genocide bajja fugeza empenkoni bajja kuvuga zirandi kuruza tujja tambuza ebigere kubanga fe twava mu nsuko buli muntu yava mu nsuko ine embaliga kubanga fe twakola kye twakola bine ebigere byatambula singa byogera byanigambi let us talk today then people will believe likeji weri era president ya kulaba musafiri ono gwenda bazanye emipira kati nabbanja ngamuvuga mtu walantebe era mu parliament yagambye let us chase this damn demon. Yagita demon. Kubata inatuka mu kifuba kye. Serious. Holiday. Inatuka mu kifuba kye. Demon. Let us pray for this demon. Nze Gitta na ina assassination. No mukulu yatuma abakulu abantu mwesasoli wali mulamuzi nawe general. Ne yansanga nangamba ko Gitta oyina lubalewe wamu. Era gina maso ngo Samira. Okay, tubaniza mwina bana flash na Uganda nakolwa lero atokomye ne Sergeant Gitta Gitta musajja tata biduduma musajja teri antama omusajja alwane mundu buli kikache mundu yakikubako omusajja amanyi kibayita okuyekera omusajja gebakwatanga ine emyaka 12 ne bamutwala mu nsu n'avayo nga bwali omusajja ina info
Sergeant Gitta Musoke ye child soldier gotumanyi ono mu ggwanga yekka omubwati ava nayogera ebigambo oba nooti oba nootatya ng'olina kwesootenga bwesootinzi. Sergeant Gitta yagamba abantu bano bamuwa wakire biliyoni y'emu ne bagaana ogimuwa kati agala trillion. N'ekyokubiri mwagamba abamu ku Sergeant Gitta alabika yalya ssente kati yasirika, alabika bamutemera kati yasirika. Ekituufu bame omusajja bwatalyanga ku ssente, omusajja abadde ng'ali ku nkumbi ye era gye musanze yonna Allah Katonda yamanyi. Gwe atulaba n'atuliriza ngaffe obudde obusinga ffenna abanaFLASH ne Uganda kiri nti tulina okukwatira wamu tubeere n'abantu ababamu ebigambo ebituzimba tusobole okukulaakulanya ensi yaffe Uganda. Sergeant Gitta Musoke tukwagala nnyo era weebale okuddamu kulabika. Era Sergeant wakiri tugenda kwenanga naye wakiri mu wiiki emirundi ng'ebiri omukama bw'aba ng'asiimye ate ng'atwadde obulamu. Sergeant Gitta ensonga eziri mu ggwanga nnyingi nnyo era tugenda kusaba gwe nga child soldier ozabawa abasajja bano bajeno banno be mwazirwanako nga bakutuka kiki ekiddako bannange buza kuba tulaba tutandikira Abannayuganda mwenna balamusizza baganda baffe bonna ba historicals kubanga mwenna mostly Luweero, Lubona, Fort Portal, Bunyoro region ebifo byavaamu abayita President Museveni. Naye bw'olaba essaawa zino nga abantu abayita President Museveni fighters abaali abayizzi, abaali abatemi b'embizzi, abaali abalimi peasants, farmers basobola okugyako emitwalo 4 egy'eggwanga, abali professional, abali trained, amwava abantu be mulowooza nti be bakuba kabamba. Manya abakuba kabamba bava mu bali trained, well trained, banga tebatu jinje ebiseera byayetekola nga batweningira Tanzania kadeti munduli ebintu biweddemu kati supu bakubana bacharita abagenda balina kugenda munduli ne babakukusa ne baleeta ejinja myezi 6 kati brigadier no gira mu kifananyi kyaffe nti has been sent there as a junior soldier to attend cadet. Now, such a people, submit Major General, Charity Brigadier, Boba abalweza lwa kikaaki luva ku kikolo kyami mu Uganda wano. Olwa kabaka waffe Mutebi luva eri gundi lyagala okukola obwakabaka jeno mugira ene Mubende, Abamoli, simanyi oba olweza oluva mu Bamoli. Tewali. Kakati boba abalweza ki? Eranka zonna bazifudde mu kifeeki State House. Olidde. Kuga waliwo ebintu byentuna. Yes. Nze kinewunyisa kimu. Mujje ne mukola mwejje. Yes mukole mwejje naye tegeera bali aba abatuusa ku ebyo n'ebirungi bye muyina baliridda wa. Siraba nga kono president n'agamba let us gun meet all the Buswo soldiers abakyali wabo. Tetukyali banje abantu bafudde. Essaawa zino abantu babajja maje mugendeka bandi ne bakubira bombo naye nga bandi ebakubira wali nga basanyuka bonoloza nti basanyuse n'ebizibu problem. Now President Museveni yakirabanga as a joke, but on my analyzation kigenda kuleeta problem mu Uganda. Abaana abagende kati bagenda ku one mubakadiza mu kibala kimu nti bajja kubanga one meeting start in 1997 in I was there in Uganda Club. Jeno Eritumwine was there. Mugenzi kati. Jeno Sale wali ara 0016. Maiba twaza namba 16 ya Rwanda yoka unscooperated gwanga lino. How it is. Afande Sefari ara 0017 yaliwo chief of staff by that time. Sefari bebave Tanzania ne Gitta Musoke. Sefari Mujasi, Gitta Musoke political man. Not a 20 officer. Nainajja politically ngaba lwakasisi za here akasisi kano ngabola bakigongo kati wali semanyi chairman NRM. President Museveni bwaventebe ata agenda wali bagenda okuzimba amanyi masoga kingdom wali bagenda okuzimba ekizimbe kya NRM. Kati ate President Museveni mwagenda otuula atakala kate NRM as a chairman. Kashigonga ali wali
entebe atuzizaako kabina akala kali mwenaalemu akala kali maya mu hoteri ye kiba kitegeeza that's how kati Kigongo is a Kano naye kati nze ndaba President Museveni eggwanga lino nga atakutte balwanyi batereeza kubeera bulungi ne good life waliwo problem ne banaakola ejje lyabasomye kubanga bugenda mu singa Nigeria all historicals era wabalo bayita olunaku bagamba generals bonna abakadde bayitayadi mujje bwogenda mu America bayitayadi esaazi no bo babatuma ba mita atachi genda Zambia genda Uganda genda wa nikatuyinza kusuula abantu basajja nga Ivan Koleta bandi bali ku desk be bawuliza Gitta kicho yaga tukole president yape byansubiza holiday abana bantu bache basoma I fought for this country why my children ne babera ba idola street kid abana bako nagenda mu bufumo lyaka 13 nze Gitta nsanyuke kakati we shall talk and talk Ruto okwogera yafuse president yalwanye kwa winde kwa kote AK47 you not to talk me as a Gitta I can challenge this regime ne bakkiriza nti this is Gitta and now never followers only on my mouse banga imwatu is open criticism bulabe kichamu kyogere bulaba munonga agenda kuba mu kinya tojja kulwana we kalutalo mukwate you lift him alime kugwaye bwagwayo ja kusigala weka which means the war the struggle will fail to be accomplished now Gitta ndaba Uganda eno erimu ebizubi abantu basirikidde ebyama abali mwene ale bayina ebyama ababisirikidde holiday abantu nga baamiri akyambadde basuulibwa naye webuuza bagwa batya naye nga waliwo campaign ebasuule bajje mu bufuzi Lucy Nankabirwa kazi kyomulala Rose Seninde abakyala bali awo but they are not satisfied baga mnaika baleke bakole katwaleke banafu bako bali mwene aremu naye balina amagwa kuki kubifuba kitegeeza ki ezo na ndwadde ziri mwene aremu fa baleta NRM ni power tukaba as fighters batusenza buti tetwagala mukadena naye nga nze meeting nagirimu ne fandese wankambo w'ekiboga naye byamugobamu ennaku zino records officer bebamanyi kiraliko writing mu maje bona babayeramu ne bayita abaana baba abato abasere ne bateesa ne bagamba tuyina okugoba amaje gonna ag'ensiko tugagobamu tutya bajja kufa sirimu tubasibe makomera ene slight mistake ne boganywa ko okutta ensiri bakusibe ne bogambye nti bawe base ku bulinzi wali ku duty bakwate bakusibe oba myezi mukaaga ba mwaka ne kiba mukaaga la imprisonment bateko kagamo kali imprisonment bakusibe ogende bwe bali basazeewo naye nga batuteseza bannaffe twapa nabo mu nsiko betwashimirange mmere nze nabagamba nawonako ku bajasi bobote twaligenda 10 okukima emmere kiduukulu ne batukwata tutuse tufumbye omutokoto gwaffe tulaba bitoke nigamba nnoka tufumbye kwa nemango kidodo kitokoto twabayitanga mutokoto abasajja batusalako balaba omukka ne batusalako ne batutambuza paka kati kamu nga balinda sebirumbya je agamba abayekera babano nenga babannanga tudduke bajja tutta konzenze omunyanya kankubi nze ne masuka era bakubage bakubalanga kwata ebisenge bannanga balabo naba basala nze Gitta sina mu maje muno sina mu gwenda kola naye training italiwo bonna bafudde bawedde twafira ku ntalo bwe tumala entalo wano kampa twagenda mu ntalo abantu bafa salamu mwana wa president mulabye kati is now advantage no kitali kibi musingo obukulu I was born in 71 is 74 in Tanzania nazalibwa mu Uganda I fought for this country when I'm 12 years yazze wano mu 12 asoso kuba LDU Lance Corporal akoze Sanda City Gitta najikoira mu nsiko n'enfuuko omujasi w'eggwanga nange nandibadde osobola okugenda Sanda City kale bandifute Sanda City nenjiga ekusijjamde esasi lya 37 oba lya mamba neŋŋamba lino lya tanka sasi kubanga amini abantu yabawanga courses ne bagenda ngali professionally mu kikompola professionally mu mota professionally mu kino mu lyato lyaki nga bulaba mu bandi ya UPDF omuntu agenda bweruku onule bandi akuba DC type akuba kino they are there made are there bandi master oyo ye mutu kubanga ebintu biri professionally alasha wa
ne abantu ne batukotogera abantu batumuyene bamukisa muntu amekomanda abandi bagana okubakuza 17 years tetulina lanka ne batuula ne bagamba no promotion so circular ne formally from now onwards there is no promotion in this army until further management 90 katuna genda Rwanda message ne forma signed by na nyumba Sam kati ali eyo bibuka bimulya na alonda ne kazi ne tumwine kati yali yeranka ya brigadier Sam na nyumba as directed na yali ame commander bamugisa muntu wao kati bagala okugenda mu Entebbe ate bakala kateba na Uganda fe tubakirize nze Gitta nze Gitta nze ndio mubati aza Gitta ze are going to follow me mumaje mulimu ba Gitta bana Uganda panao mulimu ba Gitta bogende bweru wali ba Gitta. Now I'm a Ugandan but I'm a different person. Why? Because of open equity. But for that to zanga wanse but open equity zimu open equity zimu olabe kicham kyogere buli muntu tujja mukola katambi kubanga tubamanyi Salimu Salojo tya Munsiko Salimu Salojo bakujjanjabirawa semuto esemuto bakujjanjabira saazino wali tutoyo yadde box ya Panado wali edwaire eryo likyaliwo wali taddemu yadde tailies nga 10 lwaki mwerabira muntu oyina motoka za milioni 10 zivuga gwe Land Cruiser simanyi bichi emundu bichi tuka wo mukyala jobi ya sale motoka zijudde ziryawo abawala bali wali bateka nyo obubina newe buza huwa zozi ati bamula ko basi bajobi ya Prado agenda mu supermarket wali ku Shoprite kugula mu just yogurt na ifulumao ago mafuta sabo mpira bachala abakulu ambakati bewalanga brigadier Fesa twali bane ateze Gitta sina chenjala ku escort yaje self defense njirina I'm intelligent person kati nzate njala escort baje lwache mbonja munya museka twa batu bonya ni batujjanga mu nozani ni batutuza ku hoteli ne tutalya mmere sele banywe emyenge ne bagala abakazi bonna bali mutaka fe Gitta tukyaliwo holiday tumwine wuyo yatagulira abasirikale mmere omwana omuna amuleka ku hoteli n'agamba nsijja kufuga nga musajja atangulira mme navuge muko nadizeyo wali ku nomo gallery naji parkinga omwana nalinya na dai magamaga je bali bamugalira abali yo message nejja driver ansudde omwana bamukwata naliye machindye omwana akola myaka 2 omusango gwa mutaddeko mbu yasuwa omukulu mu hoteli omwana bamusiba 2 years katika tumene yali badagamba yes omwana yes it is true nayo basale tabaga tukulira mmere fe twabona twakola emirimu gyabwe you see batukozanga ba house boy kadogo kujamba umuntu mune njiri nesukwazo nenzira acid zonna nezikala bulungi nenzira kutubonya oyino omukazi lwaki nkoleza amasuka kubanga nze siri muganda musibanga ko muganda musiru teri muganda musiru teri mukatuli musiru batu vuma police mamu komba mudali yes tukomba mudali naye tutegeera kyetuli aye tetubula widi nupu are there but I can't go to the nupu because what I'm talking what I want Uganda to be in nupu yereta you see what the credit I'm on the right away Gitta amulabye mu nupu why am I going to Chabula Golimu wanchuka to just think around about this is Gitta is already imposed legacy it's church cause what do I do kubanga kati bantu bakisule bo balooza katusule Gitta Gitta sinza gena mukyawo ne kuba bloka sinza gena ne vuga bikajjo ku kigali I will talk as Ruto has done it is now Joy afunye sodi mugamba your chief in command ala KPDF is now KO 001 in Kenya government as a chief in command. Uchagera? Kati nze Gitta abacha ndabira mu leveri hawugana bali yawo nani yakabwa mu kishaka kati Gitta nyammanyi saasoma sinayinza kufuna mulimu for one thing Museveni yalina okunga Gitta jangu osawo olujja lwange nkwengayo milioni 5 kubanga wali n'abaweita abawereza report banabekabo abawereza kyayi banabekabo bali mikakadde State House funds bilioni 2 mu mukaaga zikola ki budget zebalia
just omuntu nasangale muzanga Gitta nze mpaye enkoko obanje ojo mpaka papula ku balwaire president tenda oyina ngama ntwala mata bayine basanga ku nasanga bali abafera papula bataka ko state house badge simanyi gundi wa logo nanga masente zilifuna Gitta soko kwatewa n'ebiri ogendo oberewe ne Gitta byogera byonna bituufu musajja yakubuuza naye ngo state house stationary omuntu akola mu state house stationary zoka ezokunywa obutunda simanyi bilioni meka Museveni muzina muzinyi bate bagamba webale okuiza otaruka maka muhanda muzeyi wetu webale okuiza otabaruka omuhanda webale okuiza bilioni etateni minute sente wali kati lwate mtula kwezo zina saving a trillion kubanga sente baziba mu majjo kuva 1994 abanalwando lwagenda bakulwa ne basanyuka nibongera mu empewo yawo we monitored luka nayo mpyoge muzeyi aja but there is a ghost ngane achi mugamba tusirika bajja tutta nito mugale kintu kifuse wasi basije bali mukubba bazimbye amayumba twebuuza ne bantu bakikola batya azimbye mu kyalo azimbye Kampala bo bakikola batya sala bafuna batu bajja fanato bawunya obusa fe twewunyira bitogo bya fena buperebwa fena sekere kati basije bagagga tebakyeguya notwala report mu office y'omuntu nemala 1 month olabanga reply which means we are on timing bomb. Document ya Gitta ayogera ku president ayogera ku directive za president ayogera president yagamba Gitta mu mwenju Gitta mu mweranka no reply. Now that is a total wrangle in our regime. Kati fe ngaba Gitta tweza kunteka mu bintu bya kisisulu bwebito onwe to expose to let Uganda to know that we are in a dilemma process. Oide. Amiri ya chambadde yali PPS amanyegi amabingi akaba. Nalwa gundi Kayihura yalinga mutabani wa president. Military assistant to the president alikasaga marunda ambuzi. What do you think? Nga yamanyi buli kimu. Police yemugirabo kubera bweli because of Kayihura. Kuba yagende kata nasanga emotoka naga president namugamba please nsanze emotoka police yali bubi mujura Katumba amala wali yagamba ko president yafuna information wali ku monitor gundi radio nibamugamba your excellency twali tusabye emotoka Katumba amala tufe tuzigule naye tatwa basikale president ngamba are you stupid wacho sabe emotoka abasibilian wangamba ko nti emotoka tezeni police ninga police yali bubi Kayihura yakola police well cut police era I gave that money Kayihura mutabani wa kalekeze credit police where it is per now police only that corruption yali mu kirumira ya violence nga corruption bantu balias A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Kubanga yogedde obaliira genda mu gundi ya police mwe bakanikira corruption genda mu misaala corruption genda mu saako nabo balinga bomu ziryawo zinze kwabika kubanga teboogera balinamu Gitta mu police but per now Gitta it is now a national issue a world issue. Omuntu kubali balowooza kwanze nasingana president. If I met the president since I've failure, I talked with the president, we discussed in 3 hours, I advised the president lwaki wajjawo emmere nga tuli e Rwanda nti bubbi dira omusala gw'amagye guteeke mu banka. Pannawo ne Museveni yennyini afuna sente mu banka because of Gitta. I advised him n'ayita alonda 24 buli mujasa afuna sente in banka. Nenwanyisa emitwalo 2.10 mpewo mu magye ne bazikwata pu. How many billion? Nga buli payment bali ya billion 4 pa salary. Omujasi w'eggwanga afuna 12,000. Kati nze Gitta neme kunyiga. Lwaki nange sinyiga n'embeera ngone yakunamidde abantu. Nenze saakunama na P6 river na wandikanga nenga president zimula mugwanya nyambo twalewa mugamba musajja bw'ategendereza amagye tegaliwo. Mu magye a strength of the army it is a taproot
of everything in the army. Personnel, officers, uniforms, every taka, weapons, strengths. Katenze ku strengths. Katenze Gitta embassy mu maje. Strengths ya Museveni nyima. Ne bwa training Uganda na njeko manya kusanya na ina milioni ya maje. But is that a capacity to fight for our country? Bali okay? Yeah? Katenze brandas onezi maje Gitta. Ntuna bwense kabaseni ngamba banku ate wano. Obanku ate wano. Ranks are there, general. Olaba afande gundi general. Nekati Gitta gwe twena na kayumba. Anti mwawerekera. What is the general? Zino ranka zabambadde ku lwaffe wano. It is our sweat. It is our sacrifice. Okulaba abantu mulaba mulandi cruiser nga balowooza nti ne bakazi baabwe bonna bamyuse balinganga apo we Nigeria. Naye basajja n'ogenda mu office. Genda mu office yambadi. Gitta Musoke. Naye omuntu n'asoma report wali. Ajisoma amajaga naye mbanjagala nkwase embadi mugamba afande, this is your file. Bananga mulimo kikyamu, call me, shoot me, I die, you become certified. Nete bafuna. But they are in Uganda. Osanga musma military assistant no more. You are going to write this to the CDF. Talumanga ku nsekere yanabanga na mazigga kya mu training wingi. Taina kyamanyi batandika okufuna emisala mu training wingi. Now I will give it to you. Walaba nga muli mukwano gwe ngateeka mu drawer. Gwe nolowooza mbaddi mubi. Tafuna nga report. Twenda okumujja. Tojja kugenda na mutakwa gye baazimba ennyumba eri ezilinganga ezo abogera ne Katonda okumbajja. What do you want here? Is this an office? Hey, notumya akugoba nga tewali njawulo n'ekikere. Now gundi Seref Kanirugaba file gyeri sinnafuna na simu. Kakati nze sijja kulwana na Museveni, but what I have in my head will lift me up. Kubanga bandi bengendo, I'm going to meet different people. Ate ya wona asanga bebajjo gamba, yes, you boy, you are right somehow. Okay? Because you have to cross the bridges. Singale Museveni ya crossing the bridges tandi bade kyali. Let me tell you. Yatambulanga kuli yaka atwala Bogoya. Yali asula Bogoya. Yalina olusuku lwa Bogoya tubuze lutaya wali. Major General Taya tukubuuza General Museveni Bogoya yali amusuubulawa. Era sacrifice yo nga bwe yali avuga eryato okuva wali Kasenyi ng'asula Baganafa, kubanga Baganafa yamuzimbira ennyumba. N'atekawo ne security ya SFC ekuma mukyalaani Ganafa. Kakati anze Gitta yamusimira toyi eyasombanga ebikookuoma. Eyamuleeta mu gavumenti we yamwayi. Eyamulaga empewo mu maje. Baba le mitwalo mukage ejamaje ebiri ne nkumi nyampe waliwo mitwalo 3. Baba billion 3 billion. Ne omanyanga kati boyogera ku bubbi gwe mwana gwe tomanya okwekufuna. Kwekufuna. Zino branda bazinabera muri jimu eno gye twaleeta zonna ffe Gitta tulinganga ba true prophecy. Mu maaso ga kino ekintu kyonna gye kinayabikira, it is a genocide. Bajja kugeza empenkoni, bajja kuvuga zirandi kuruza, tujja tambuza ebigere, kubanga ffe twava mu nsiko, buli muntu yava mu nsiko ayina embaliga. Kubanga ffe twakola kye twakola. Bino ebigere byatambula, singa byogera, byandingambye let us talk today. Then people will believe that we suffered for this country. Naye, gye tunaakomanga tuli in such a situation. Mu maaso ga this regime, genocide. Why? Abantu bali satisfied. Boba ndibadde mu government yabwe nibakola effujjo lya byonna ebya zonto byonna babikole. Kati bemongo bakayingira mu fuzi. Assassination. I have the report. Janjo mu parliament. Wasaze ogende mu parliament. You present there. Gamba, I have the data. Kwa Museveni ajja mu itamu police jja kuira amongo is an ambassador. Ekifachi mujja watu bagala kutta. Sijja kubana muntu bagenda kutta. Ata yogera agenda muntu. Ne yalina data. Likeji weri. Era president yajja kulaba musafiri ono gwenda bazanyi mipira kati nabbanja nga muvuga mutwala ntebe. Era mu parliament yagambye, let us chase this damn demon. Yagita demon. Kubata inatuka mu kifuba kye. Siyo. Holiday, Tenatuka mu kifuba kye. Demon, let us pray for this demon. Nze Gitta
naina assassination n'omukulu yatuma abakulu abantu mwesasoli waali mulamuzi nawe general ne yansanga nangamba ko Gitta oyina lubale we wamwe era gina maaso ng'osamira yamugamba sebo mwansi nanyo nalokoka now is there kati bwe musanga ansanyuke enchafe Gitta nemeko kusika mukene kulya kubanga muna yiyembize envaza ffe bobo naye bagagga basalambuzi natwize twaze tusobola kati ya anti emijejo muli kuntuyo zaffe mumuzibereko kasita muguze 6x6 wano time atayo kuyingira wansi webitande eyo naya baliwa babayisaawo nga bayisaawo balala osoka ne mwebuza bana Uganda twajjani ne Kisekaze vice president where is he family ye yetya kuzekani wandira kazibwe yagenda atya sente zebidiba bilioni mmeka kwaddakani mu Kenya yagenda atya yakomaluzira vice president of Uganda kwaddakani sekandi aliddawa namulabye makoti ne mukazi we bayombera nju vice president omukazi muzimbire enju nawo okulibi vice president nateje neje emyaka kyalwanira amayumba kati omukyala yabagenda okukuma abantu abo mulekere you give him mugambe nkuwadde naye mumpapula z'amawulire you are fighting sekandi bakuteeke mu kkomera olwana na mukazi Kenya vice president is now a president of Kenya akikoza atya naye mu Uganda ugenda Kenya ekyabadde Kenya mu wali Kasereni bandi badde kati ne Uganda tulabyeko nga president Museveni ajabuzi na yaniriza naga ya my boy Gitta you are now going to busy naye abana bana bagenda kufa bagwewo abazukulu babuuza naye ani Mugabe wuno bamala kumuwamba n'abamuwamba bazze Kenya bagamba abo simanyi yani yo president wa Mnangagwa naye omusajja bamukola kifuba teku naye president Museveni anafunako kudita kubanga fe twalina omulamu nga amajege tumukolangako kudita naye ate bakamawe banne ba officer bali bagala ogikola bamujjeko olukoni balugwamu but we are izirake tewali kudita tena kufuna golirawo bino bikufe DF simanyi PRA ebimu batekawo biteke babo killing simanyi ba kalebo we know Samson Mande kati agandi ne swedi ni anti mante kakolebo abala bakoma babo wa sente bachaka bali bakabali masembe what kind of issue I don't want to see people playing fake things on our country. This is Uganda. Uganda died since 1966. January died, Oriema died, Ofumbi died. Abantu bafa. Come to 70, abantu bafa. Take over of Aminiandi. Come to 79, take over from Tanzania. Tanzania taken no Amini, abantu bafa. Kati abafa munamu lijimu eyo, awo nalaka ikasensero je bayite kitagata ka wakagera. Who's going to pay them? Kati abeyo bafa. Gende Nyamitanga, gende Rwizi wali abasiramu abafa. They are not supporting the Tanzanians. Islam's died. Now come to where? Mitwalo chinana died. Jangwano juzi Kyagulanyi Kampala 68 people died. For what? Era fe twagala Kyagulanyi kati okwagala omuntu atokuba ku mutwe. Is that Uganda which is going to control our generation, new generation which are coming? Kati awo Gitta nzaombera mfuka cancer astray holiday from my ruling regime era kinaga ntone president boje tugenda okukomekereza ambwire byambulira mugambe leta no billion yange ezingende kyakulemeseza omusinga gani bamugamba nafa kati akasema jaka kubeyo walo jajjo kakuba but do you know the phone number of Gitta alinda ba ku internet bamwetolodde wano basobola kubuuza mazima bonna bafu those are mafias kati ato bamwetolodde agamba se papa mubbi kati gwe yetolodde president wala badde se papa mubbi oyogera ekintu ng'ekyo oyogera ekintu ng'ekyo ngo se papa mubbi you are close to the president but you come in such a statement that he is papa mubbi
and you are the one close to the president, which means you all of the time you have been telling the president the lies. Abana mubalirako sente zimuwa Gitta mulimu ensetambule 10 years sate tu lutu avako atomulala jje. Naye mu Uganda we are like umanyiti twaswadde sikusanyuka gama twaba luto naye twaswadde. Go to Tanzania. President kati bali mukaga since we came in 1986. Kenya now moyi twamusangako. Agenze Kibaki agenze Kinyata naye wuyo. Kati n'omwana zejjo. Tewabadde sasi, tewabadde tear gas, abantu bazze balonze bulungi nnyo mu mbeera nnungi. Naye wano tanka ziri kukubo mamba ziri ku luguudo just akapapula tekaiza kunzija mu buyinza. What do you expect? Ubaka papula tekaiza kujja mu buyinza now is going to which means era mututu. Aleba tembatu wao askari ya zamani yote muwaite. Era batukubise mundu yake erege. Njaji kubange lyange litunuza mu mutaka. Lyange njaji litunuza mu mutaka. Banga bina litunuzanga mu bantu. Naye kati njaji litunuza ku mutaka. Ati na mundu wajja na mundu ere mujjagana na mundu. Ate bajja tuyita ebintu bali. Why? But now 46 million. Don't think that all of them they are dormants. Si puppet. 46 million. Kono technology yajja. Kati wano ndia live. Ne ate wala wengine okubira BBC. British what? British Broadcasting Service. British Broadcasting Service. Sibine bya Uganda ngate simanyi bukedde, simanyi donne wani wanyama. Ne musebe ntabiwulira bagana ekitoyo. Ongo mwana temugaluza radio. Nagambe ebintu ne be dividing abantu. Dividing in which way? Open criticism. That is open zakata bunafula wansi musebe nasoma kukatabeka amosa mwasa jute. Wano bali ku master seed. Master seed kale zenjagaza. Bawali nje okusoma mugambe Yesu gwe wali kasimu. Naye oli musiramu. Ansiba. Wali musiramu you kasimu. Until no it was a mission. The mission accomplished. Naye abakutusa mu buyinza baliridda wa. Lwaki onjagaliza ngeni wali ntunda amapapa ali ku kigaali. Nususebi kajjo. Yo president wange uwo nange gutwasimiranga toyi. Is that satisfied? Lwaki sikwate papa initeka mu bomu nindika suka ku Gitta totuka wao. Anti kunyigo oli yakunamye bina nalirage bina. Kati nange kankwate epapali ntekemu omuchungwa nkasuke ku motoka ya president. Anti njimunyivu. Abana wale bamwekweka mu makubo bagende be yale wa balinye. Naye kati nze Gitta ntuka ku ekyo. Bayinza okunninya banninyiraki. I can't. Politics fenato mutia. Lwabulumi ayina President Museveni. Ebichi festival twakuyamba, fe twakusimba twakufumbiranga emmere mu nsiko, fe twasima toilet. Oyinawo kati okoleki. What do you get it? Where do you to get it? Kati President Museveni wabanga kye kizibu nze bagendako. I'm going. I'm not going to stay in Uganda. Basi ina mu kibanja. Sina mu nyumba abana bange tebasoma iranja baleka ku street. They have suffered for 20 years. Gitta suffered for 20 years. Njogedde sineggulu. Museveni sebotafuna. Natasa ine simu. Patience ine simu. Gundi ine simu kalujire. Kamuntu ine simu. Waboga ine simu. Janet ine simu. Diana ine simu. Abana n'abako bonna. Geno kandiruga ba ine simu. Terino mwayiza gawo naye Geno Museveni. Ono mwana ono nga byayogera. Most ayogera kugwe. Is it true amusinkana? Kyali kitya. Gitta kyanti wangambe nyumba. Million mekabina. Lanka yangeerwa. Emidali gyange giru. Kati bwetugatamu mpa yakawumbi. Ng'obwadde bano ba nonsense bafulufiga. Mpa ine ekimotoka awo kimu. Naye ngenda sigala kumulamwa. Sijja kulaba mistake atensirike. Sikunsiba mumwa. President, whenever there is a mistake, I'm going to expose you on the media. Kubange simu yoto jja kujimba. Manya ine simu plus simanyi 8 mirundi 16 zilinga ngeza Illuminati. Kakati
eya Gitta yakubula document zo nazo empereza era sebo president bakubanga document yeyo obuli baba bemona bali wali mu smart PPS bonna balinga bafere noka bakuyambye fulo mulangozeya you are PPS to the president go busungu obujja mu byonna byo ye bituluma ne yakunamye yabadde n'obusungu yakigambye simayika sako simayika soko simayiki yagambye bwa busungu kisa kya mukama kisa cha ya Yesu cha ruhanga yakunamye lwa busungu abaganda bavumaki abafudde naye nze nkulaze my explanation are very clear. General Tumuni has died, has left the fight of General Rebel leader Kayiira. Minister Energy was not no longer able, was a Minister Energy. He was army commander. What comment did General Tumuni put on the fight of Kayiira? His death. Ekyo Gitta akikubuuza wali n'empale ne zikankana. N'eranka ne zivaako ne zigwa. 2. Ahmed Kasiringi is suffering on the road, on the way. But he claims that he suffered because of General Tumuni. Genocide agaba muteka ku list ya iso. Omusajja afuninga kasente. Sija balwana. Tumuni yamujja ku list. Kagamba, are we building the country? Ubatu wonona bono. Kati family ya Kasiringi yona nebona because of Tumuni. What do you expect? Esazo nambona sisi kazini Mzee Museveni namugamba alonda Gitta bande basomye baba Mayombo Gitta reporting at your president leta abere mu safe house what is Mayombo kati bali baloza ngo bagenda kuba banene abambala p abamba bera wa mukama abala sibe roze bikalabanda jaba malaika kati simanya mulala yagoya akawunga kati simanyi walone yagenze naye kati simanya ali awo simanya bagamba we bado yuko mupi hapa acyatudda bamukubisanga lokulubuto pa adui achija sisi tuko adui achija nati zibadde nyimba ze fatugera kogera ku buli omu olidde kozi nga tufudde ne president mse tujja mwongerako ebibi byakoze n'ebirungi debe twava mu nsi yatuyamba Mike Machad kamando lwaki osiga akazigo kati bakamanda akyayinabo ayina iba mekamu state house baba gobe cyane gulo wano genda bandi wali ebombo du ne musanyuka naye nga mulaga mu manyiyo musajja wazo kunkume myaka 35 nkaddiza kati mukyalo gyonsindike lyana mani oyinayo family abantu bafa bazadde bafa. What do you expect? Banafe abala bekweke mu motoka bali muri yiwe mwana otaka fire ayagala ofe ye question gye bakubuze bagende yiwe mwana okiriyo toka fire bagala tufe bo basigalewo bapayoni bamaogani kati baba bagendera mu nyonyi mwagakani ate baba twayira mu nyonyi eka bulldozer zigenda ne zirime kubo ziche kinsanyusa abe wabende basanyukako. Another issue which traumatizing my head. Lwachi abantu babatwala mwagakani. We have a hospital here. Amini yakola obote bakola hospital there mulamu. Edwalo yali East Africa. Makeri yali East Africa. Oide. Nya watuchanya masomero malungi tetuyinaawo malwaliro bakudusa nakasero edwalo lya Mbonyi sente zaffe. Mbonyi bazijanga mu defense tebatusasula Mbonyi pastor Mbonyi oyo Dr. Smile nakasupira nasoro omuntu yeno omuntu bamudusa nakasero hospital ozaliya Mbonyi yajjawo sente yali PS wafe wa maji sente bazijja yeye akola waba mwana senda kaneze Gitta mwana angalike ndenda nakasero yetu mwenu laba bamutonyeza botonyeza bagenzo kwate biso agakali bamuzize bigere nga bikubajjamu. What do you expect? Ebye bituluma ngai bazimba nakasero bayiteke ne Museveni giyalwanira balizimbe kanzira nebo toka mu Luwero awo nawe newe najje mundu kakerenge wonna bazimbe ma factory gali yao maze mundu yali najija ku road blocker simanyi mundu ya Museveni mu store road blocker pa nobuka bukazi mundu nenjitwala omukulu yantomye ngato ntemaka ekigere embizi zo musikongaza agejja kakati President Museveni ebintu ebimu yatwerabira nga bannaluweero bannansko fighters twamuleka nabbingo netujja kusigiri yaffe mu kibuga yasanga ekibuga kikiwedde emisayi giyise ye nayingira nga komando kiwira kaka kiragaki naye Gitta sikwogera nnyo bulumi ate bulumi bwe nnaliyo n'abalala
ate bayinza n'okwabika. Kati ani alina okukola ku nsonga ezo zonna? Solution y'ebizibu byonna nebyenjogedde byonna Gitta Musoke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ate nga bamwetolodde baffe. Kaakati bw'omanya nti nno otutte fayiro y'omu office n'emala omwezi nga tofuna reply naye ng'olaba erimu ki value ezandibadde zikolebwako omanya we are in a timing bomb. Tulina obulwadde mu ligimu yaffe, mu police, mu magye, mu ministry, genda mu medical, juzi wale bwana bekalakaasa. Mu kifo police ogamba nti abasajja batuufu batukuba empiso batujjanja naffe batukuba no juzi bomu ey'emisumaali be batujjanja bayola buyozi batwala mu kkomera. Medics tuwala basewo wali kitegeeza kitegeeza system zonna nfu. Company ziri wano zibbya abantu zibatwala bweru naye tewali mulamu agula gukolebwa. Oba bagambe bamugenda muyita wano tutegeere mugenze mutya mututeba meka naye abantu bakukusa abala bayita Kenya kati bali basibi banyiraffe basibi abala bensugo temuli abala bakamulamu emisayi babateeka mu musenyu kubanga temuli mwana w'omongi baba abo tebagenda bweru. Kyanda alina wali security company twala abantu bweru yali awerezayo omwana okukola ebweru kukyeyo agende naye ayoze ku bakadde. Jobi yatwala abaana ebweru yali awerezayo omwana wagenda ayoza abakadde. Nyinza okusomera n'abantu batwale Kereni Kajina muganda wa Jofi yasale yali wali Kayonga batwala abaana bweru baali batuteba abaabwe nabo ne bayozaako ku mpale z'abayizi abawalabu bo balina ssente. Mwali wagamba mama I want to go to Canada this weekend. No prepare certain passport. Canada. Natema. Nabeera ye. Waliwo no secretary kya Museveni Jolly Kamukama. Ababe era bagamba bakomewo anti corona. Baba bwe ne bakoma twako kisaawe nti anti bagambye abaana bagende mu karantini. Abanje ne baza mu karantini. Tetukubasika. Bayisa wisa paka muyenga. Kati be abantu. Uganda very more abana n'ebyana. Gitta, I'm going to correct that mistake. And I will correct it. This is not just a mere say. President Yadala Ilana Gamba, it's not a mere change of God, but a fundamental change of the history of Uganda. Absolutely. Where are we now? Cheyagra wechiri waba achikuba mu debituli kati lwaki nsoma master seed. What I'm saying publicly on this media worldwide nationwide, it is not a mere say. I mean it. I will change the system of Uganda, me myself. I will use my mouth, my tongue, my small little level which I have, and say that Uganda, because me I know I witnessed jetunakomekereza mass genocide. There is an indicator. Me as a rebel, there is an indicator. Kubanga ntibajja kubakiriza kubeera nga puppets. Ugandan to treat them as a puppet. Bino byonna biri mu simanyi biru, simanyi biki, simanyi saibabi, ebyo no nonsense. Why? Why buli muntu avayo nti we assassinate you? They are going to assassinate. Why assassinate someone? Kubanga yogedde ku kituufu, kubanga yogedde gwe nnyabo jangu mu nti ayaveewo. Nazo kuleeta ebizibu. Bamutera amasasi. That is wrong. Tetujja kubeera ku tension. Abantu bali ku tension, mikana abantu bali ku tension. Gola bali obulungi tension. Ndabide bala kunzita. Meeting zituleeta n'eggulu.
olowooza weebase naye waliwo abali mu kizimbe baziteresa. We have to crush all such habits. Nolwekyo bannayuganda nsanyuse nnyo era nja kujja wendaba sinaba kumanyika tebyayuganda kwesikamu leero wooli kyatoliiwo kuba kutema oba kwesikamu n'abawulidde bino mu bitwale you collect it yamendi kubanga mulowooza biri awo byebyo bijja okufuga Uganda. No, that is wrong. Olwoba tetuli mu system yammwe mulowooza nti tuli out of the system. Tujja kubakubamu ebituli ate mwe muswala and we shall talk kubanga yatuwa omumwa waali ate atukuumye si mwe mutukuuma. Olidde bw'abanga speaker agamba they want to assassinate ate bali kati ayala okuta speaker golowooza wasekyoliko ali munda is internal the regime osanga waliwo akasente ke yasibaawo Gitta nga tonaba kumaliriza ekyakoleddwa motoka ya President Museveni toilet abantu abafudde ogw'omusangoloza gudda side yani. They are going to compensate them naye be batta ku Kyagulanyi tebaba compensating nganga. That's President ordered but that was defied. That's one. Wera State House ejjaba wayo sente ez'okuziika ekyo kiri awo. Walabe ebyaluwa benyine byekubira emmotoka ya President ne bagamba nti Kyagulanyi damaged the car. Olwava awo ate omusango ne bagujjayo. Ne bamukwata n'emmundu ne baziraga n'ensi yonna n'eziraba olwava nti CDF n'agamba remove that case of weapon. Now, who's right and who's wrong? Enkoko azitomera n'azisasula. Embuzi yakitomera egweyogere yagisasula. Bajjita abamulaga ebituufu babonaabona. Abamutuusa mu buyinza tubonaabona. What do you expect? Era bagenda baweza okuziika baali ofaani. Nalweso yabikolako. Bajja wayukadde busatu ne bukadde juzi full figure bamuwameka. Full figure waliwo no osi minister of condolence. Nakusaasira. Ajja kuleta milioni ya 10 babagenda mu muziika. Ekyo nakyo kikomaawo. Kikomaawo. Toilet evuddewo. Bagitomedde yagudde. Toilet ya milioni 7. Toilet. Gitta yasomanga wali toilet futi 3. Omukulu n'agenda mu wali ne maalo obusa. Why don't you remember? Okay. Because ogenda kola ekibiina foundation yange bajja Gitta remember each other. Foundation. Okay. Yeah. Ekinava mu foundation eyo mujja kiwulira. Okay. But you have to fight for our country. Tulina okukola nti Uganda erina okutambula nga Uganda bwe yandibadde. For our new generation because we abantu babo bagenda. Bafira ku 68, bafira ku 61 they are going. But for our new generation kubanga babaana bamba orphanages bamba mulekwa. You see, now we have to make a strategy. That is very much true. You see, we live a legacy and a strategy. Tulisigala muri kodizi. Tuwaliwo omusajja yali katoko. Era kyovola banze. Yeah. My prayers zigamba nti bannayuganda embeera gye tulimu yonna tusaba tugiveemu ate esobole okubeera nga ya mugaso. Naddala okusingira ddala nti kiri kyogambye ekya Museveni tojja kuteekayo akapaapaali. Kikyeko bayiza okugamba nti no Gitta anti kati kisanguleko omusajja bw'aba yakunamidde abantu emuganda by tribe nga bikirani. Yes. Olw'obunyiivu what do you expect? Kitegeeza nti buli muntu lwe yeekyawa nze waliwo yaŋŋamba lumu ŋŋende nebake mu nnyumba yani ya president mu kkubo lya president ne ŋŋamba nze president bajja kunninnya kubanga bali abaana abaamuvuganga baali bamumanyi baali batumanyi Gitta n'asibamu president aga please mumuteka naye but now there is nobody tebatumanyi kati omuntu oyinza okulowooza nti Gitta ali wali atema asalama menvu ku kkubo oba bbogoyo oba mapaapaali ne ŋŋamba naye lwaki kati olowooza terrorist yatandika etya okwesibako bomu because of that bulumi kubanga balaba ekikolebwa ku Somalia city ekyo era entalo zijja kubeerawo zibeerewo anti kati ffe ba Gitta titujja kukkiriza Uganda efe bwetyo nga tutugiraba abantu bangi bakaba
Gitta era kyobulaba nga bwe tugamba eri program gye twasooka kena mabega kawo n'ogamba nti omugenzi kibazo wali omumanyi n'oli omukyala wali omumanyi olowooza lwaki President Museveni mwamukolera wamusimira ttooyi n'omuleeta ebikookooma n'okola biki nti wali osobola omukolera n'atajjukira abantu b'ekika kyo olaba oli omukyala oba omugenzi Haji kibazo naye akukolema agamba teyayambibwa naawe oli omukwavu tewayambibwa sinze nzekka muli bangi President Museveni twamuskotinga nga n'asula ewakyobe esanga wali naye okimanyi bwe yasiba kayiira naye yamusiba eruziro mwawanuya bwe yasulanga n'asanga kyobe nga yagenze mu bulesi aliwo n'asula mu nyumba nga ne mukazi wa kyobe ali awo yamusiba eruziro era yafaako okukolima n'addamu abaana be ne bafa babiri twali nabo mu nsiko kyobe simanyi naani kubatwala batwala omugunga olowooza culture ye oba bamuliko be bali mu kumuwuddisa ne bamubuuza kati yakwata oyo omukyala wali ku mukolo n'amuteeka wali oyo omukyala bakuba wakigonde kirabo oba ki ye kirabo kiweeraawo omuntu President Museveni naye ajjukireko aleme nnyo kwefuula nnyo kataala oli omukulembeze President Museveni abantu bangi bakaaba leke wano ne tugamba nti buli president bwe yasuubiza amwe ebintu tugenza kukola wali kololo tuyimiridde awo oba tukuba amasasi batukube oba tukunganire ebusega wali abantu bayinza okugwali kola space announcement wano ogambe nze ntudde wali frasa bajja bagikwata olabye atayiwa iti ya gas buli amanyi bwe yasuubiza eyamufumbira emmere eyakola bwati kuloza abantu bameka muca wano twalwana omanyi bantu bameka batasasula lumonde wabwe enkoko biki ente bwemanyi mu nsiko nze naye ndaba bwe nti kadogo nga ndaba bwe nti abantu nga bawandika buli sector gye tulimu kamanda awandika akapapula n'akawooyi bwe tutuuka mu buyinza olijja ate batuma okola operation tunoonye obupapula obwo munabufuna tetwabujjanga muno mu bantu muno emmere wagiba bayekera balwanirira ki fucking imbwa abo nabali eri bakaba lumonde ente biki kati omukyala wuuyo President Museveni yayambalanga nangoye ze waliwo omulala wano egundi awo omwana mugalu ewamugalu famire ya mugalu awo salimusali gye yayambalanga engoye abajjukira yate nawo kugejja bwatyo sijja kugejja jjukira remember engoye ze wali mu biseera biri sato bineegi oza Museveni mu nsiko yalina engoye sutukesi kuva Kenya ajali kukutabwa atambulanga n'enkwala emukanga n'abuuka bajjukira kwa sutukesi yangoye kawunda suuti lusejjera sokisi emunguza alimu n'ebituli omusajja omumanyi ate kumumanya abalaba mumanya ate rediyo yamanda abiri kadomola liita 5 yali bulungi naye tajjukira banno bantu ne bakaaba buli omw akaaba bantu baliyo babaseka naba Haji ati oyo amuwoza Museveni omanye kwamula kati ne yero kive musaiza byebine bya yero bya Museveni enalemo naye nga bafuma lwaki nze ndaba otaddemu akaredi siri wanuko engoye zange bamunkwata engoye zange n'olwekyo banagala mwe nambagala nnyo abali mu mazigga olunaku lujja kuluba lumu mujja kufuna ku ssanyu ebyo birina okubeerawo ne ku ligimu y'Obote byaliwo ne ku ligimu ya Amini byaliwo bannaffe abaali beeyita ab'ekitalo bali bombo bwokyagonja kyokimanyi bammejja bali wali bwokyagonja genda ku gundi ani abatuusako genda wali ebbombo ku taxi park ogambe njala kufuuyisa oyo omusajja bimajje g'Obote ekatikamu babe batema abantu ojja kulaba wali yagulawo toilet okola ki okukunganya ebitaano babibiri ojja mulaba bali bammejja mu biseera banene genda wali ebbombo bwokyagonja limuze emmotoka kugonja kyoliko ebintu bino bwe muba bikyuka kanaawo ekyabantu kyebeerabidde they don't think of tomorrow tumwina afudde naye if ensi nga mugirimu nga mugifuga it is like a lake temazi genzo sana wene time ennyanja ogirinyamu leero noloza ngo ennaku lyawe sefule notatuuka luso osanga nga mazzi gatabuse yensi emusenzu nagamba akatambi kali President Museveni n'ensi eyinza omuluma ekiro kyaleero ne gukyenkya nti bamuddusiza Canada tugenda tandikira program ya FEDACOM akomata komera mpera mbere bulungi mwera Sergeant Gitta amanyikiddwa child soldier yekomo bwat atata Duduma amanyi okusengeka ensonga musajja wa Bwino musajja wa history
tuba naye buli lwakuna era temumusuwa Sergeant Gitta acha kubangawo akumata 10 mpeera Sergeant so wai ku namba yesimu namba yesimu obagala kukwata bakube kwe yesimu baleme kuba kuyanga President Museveni ye namba ojizemedde timabulwa 0754 is a solution buli muntu wana ayina ekizibu ekinene nnyo ajja kugamba Museveni kyekizibu bawe namba balamu nga yalakola bivulu Museveni ne mubuuza naye gwe balamu Museveni nange nyizo mubuuza oli ku lisiti ki eringa saakula munsiku yalinyana ku State Square naye bafuuse ensonga yabukira mbukire yatwala abantu mu ntebe Museveni ne bwaba kisozi nga balamu yakututta omulaba balamu ow'ebivulu yakikola atya si yakuba nkebete 0754901678 musajja mukadde musomere mpola 0754 9 16 78 ereeta amannya g'omwana wange Ronald Banoba lwaki endagamuntu yange abankwata bagitwala balonda ate okugijjayo ssente sizirina 0754901678 President Museveni ajja kundaba ne Oluganda lwosita lutegera bulungi sasa onga Swahili kidogo mwambie 0754 9 0 sifuri 1 6 7 8 mwe abituyigiriza eyo namba ya Luswahili 0754 90 16 78 era sebo nekolema kale mulunankole kale katugireke abantu bajja kitegeka kati bagala nnyo abankumire bye bye amina